olutalo olukyasinze Amerika lweyagala okubeera ng'eggusa mu bulumbaganyi bwe baakola ku ggwanga erya Iran kwe kuba nti omukutu ogwa Strait of Hormuz guggulwawo, kubanga guno kitegeeza ti singa guba tegugguddwawo Iran ensi eba ekyagiraba nga ekyanywereza ddala natti bwe kijja ku byenfuna naddala munnange mu byebusuubuzi obukolebwa omukutu guno Strait of Hormuz Iran gwerinako obuvunaanyizibwa. Kakati deadline y'eddakiika 3 twalabye nga erina okubeera ng'egondebwa kubanga US kye yakoze kwe kuba nti etwala eryato lyayo mu kye yayise Strait of Hormuz blockade, era bano munnange bwe batyo baakutte eryato ne balitwala oba bakutte embeera okubeera nga bateekawo obunkenke nti tewali maato gonna gonna gayina kubeera nga gayitawo okuyingira. Nedda, tewaliiwo maato, nti Iran yaziba omukutu guno naye ate ku myalo gyayo nga amaato gavaako ne gagenda ne gatwala ebyamaguzi, teri malala gayitawo okuleka ago agava mu ggwanga erya Iran oba naago ge bakkiriza amatonotono okubeera nga gayitawo. Kakati munnange bw'atyo President Donald Trump lunaku olwa Sunday yalangiridde n'agamba nti bagenda kuteekawo kye bayise naval blockade ku Strait of Hormuz, era bino munnange ne birabika nti byabadde bizibu nnyo, era obunkenke buno bwaze oluvannyuma lwa ceasefire wakati w'eggwanga erya US ne Iran eyateekeddwawo bagende mu enteesaganya ezabadde mu ggwanga erya Pakistan mu kibuga Islamabad, ezo ne ziremererwa okuba nti nno munnange zibaamuko ekiramu ekivaamu. Kati bw'atyo Donald Trump n'ateeka ku mukutu gwe ogwa Truth Social n'agamba nti singa wabaawo ekizuka kyonna ekiva mu ggwanga erya Iran nga bagezaako kubeera nga bakuba amaato gaabwe agazze mu mirembe anti nga baagala kubeera nga bakontrolinga omukutu ogwo gwa Hormuz, kubanga yabadde yalangiridde dda nti effective, kubanga yagenda nti amaato gali bagenda gakuba singa wabaawo obulumbaganyi bwonna, kitegeeza nti gyonna gye buvudde bagenda kukubayo, era nga ye agamba nti effective immediately mu bunnambiro United States Navy amagye gaabwe ag'oku mazzi gabadde gagenda kuba, era bagambye nti gano ge gakyasinzeeyo gagenda kutandika process yaago eya blockading nga baagala okuziba omukutu guno nkola ya kifiiriza, tewali lyato lyonna liyingira oba kufuluma. Kakati amaato gonna agezaako kuyingira nedda, agezaako kufuluma nedda ku mukutu guno ogwa Strait of Hormuz. Trump bw'atyo yatadde ku mukutu gwe nga munnange amaze okukitegeera nti enteesaganya zigaanye, obusajja bugaanye. Kati Trump bw'atyo bwe yateeseza naye munnange ebyavuddemu ebyo byabadde ki? Iran bw'etyo nayo neeteekawo deadline negamba nti eno blockade gye mutadde ku Strait of Hormuz egenda kuleeta ebizibu mu Gulf neighbors, mu mawanga ag'okumulirwano mu Gulf. Era munnange bw'etyo Washington nga bamaze okubeera nga bateekawo embeera nti eryato n'amaato gananiza okubeera nga gasembera okuba nti omukutu guno baguziba. Munnange ennaku z'omwezi 13 mwezi gwa 4 nga bagamba nti bagenda tandika military blockade yaabwe, teri lyato lyonna lirina kuva ku myalo egya Iran. Kati Tehran bw'etyo negamba nti tugenda kwanukula, era ba Gulf neighbors bagenda kukigwako. Jjukira nti enteesaganya zabadde zigaanye.
zabadde zigaanye. Kakati emiwero gy'amafuta gyo nga giri waggulu era nga Trump alaba nti omukutu guno gwali badde gwaggulu ensi yonna emutunuulidde nga eyaleeta ebizibu mu nsi. Munnange Iran nga yeegamba nti kakati mu ddakiika 3 singa muba temuggyewo byato byammwe ebyo bulokeedi zammwe muyinza okufuna obuzibu. Jjukira nti NATO allies omuli Britain ne France bo bagamba nti tebagenda kubeera nga ate bayingizibwa mu njege eno naye okubeera nga ate bazibeera omukutu guno ogwa Strait of Hormuz ne bagamba nti bo baagala kuguggula, baagala wotawo eno eggulwewo kubanga munnange weesanga nga amafuta agayitawo 1.5 agagabwa mu nsi yonna gayitaawo. Kakati bo nga bagamba tebali mu ebyo. Kakati nga Iran emaze okubeera nga erabula nti mmwe Amerika juke yalabudde nti bwe mukuba amaato gaffe yonna yina obulumaganye gye buvudde tugenda naffe kukubayo. Era neegamba nti ddakiika 3 gemba wadde. Munnange twagenze okulaba amaato aga US bwe gatyo nga gaweta nga gaddayo. Jjukira nti Trump yali yategeeza nga bw'agenda okuwamba omukutu ogwo, agenda kuwamba amafuta ago agayitaawo, agamba ng'akakasizza ensi. Naye munnange drama katemba bw'atyo na unfolding olunaku lwali Lwakutaano oluvannyuma lwa reports okuvaayo nti US destroyer yabadde eva Efujira port ku mwalo gw'Efujira nga egenda ku Strait of Hormuz nti eno yabadde ejjukira nti babadde bagenda mu nteesaganya mu Pakistan, Islamabad nga yo yasimbudde dda. Kakati munnange bwetyo ne bagiraba nga erabika ebivuddemu. Kakati nti amagye agali ku maato aga Amerika okubeera nti nno bwe gatyo gakyusa ate gaddeyo kyavudde mu kulabula okuva eri eggwanga erya Iran nti any US military vessel crossing the Hormuz Strait will be attacked within 30 minutes. Dakiika 3 gokka obulumbaganyi nga tukuba bikasita oyingira manya balabu bazi pa dakiika 3 kitegeeza owedde. Kakati munnange bino era nga bwe bawogera babiweereza butereevu n'abali mu nteesaganya eri mu Islamabad nti tubagambye bwe tuti era nabo bakakase nti kigenda kuba bwe kiti. Kakati munnange newankubadde ng'obunkeke bwabadde bw'amaanyi naye US bwe batyo basobodde okubeera nga beesigamuuko katono si kulwanga busajja buba babba. Kati we tuli essaawa eno simanyi oba Trump addayo ku kiri kye yabadde atutegeezezza nti agenda kubalula, agenda kuwamba amafuta gonna agatwala, agenda kubakuba singa bagaana peace deal, agenda kubakuba n'amafuta akoleki agatwale kubanga je ekibatta abantu bagaa nti mafuta gabatta gayagala. Kale munnange batandise nga bwe yatugambye nti batandise process naye kati yabadde yategeezezza abantu bwe bali mu nteesaganya nti bagenda tandika process ey'okukiriyalinga omukutu guno gwa Strait of Hormuz bwatyo bwe yawandiise ku mukutu gwe. Naye nga ate ebyavuddeyo oluvannyuma nga balaga balemereddwa n'abasajja ne bateekawo embeera ekireetedde okubeera nti twewuunya kiki ate ekiddako omusajja ayinza okujja n'eryanyi n'akuba bukubi, ayinza okujja n'eryanyi kubanga baatugamba nti peace deal eno yali fragile nnyo nga balaba essaawa yonna oba ceasefire batugamba ceasefire nga bagirabanga etayinza kulasitinga kumala bbanga nti essaawa yonna ekintu ekikolebwa
kitegeeza ceasefire eba emenyeddwa. Kati endagaano teyatuukiddwako. Endagaano teyatuukiddwako. Era ababadde bagaa nti amaato ga US gaayiseewo mu Strait of Hormuz, Iran yagambye tewali yadde n'erimu eryayiseewo. Tewali, tebabalya ssente, tewali. Nabo batya. Sajja bayinza okukola ki? Bayinza okugakuba. Okay. Bwe tutyo munnange bwe tukyali, tulinze tulabe. Trump nawuliddeko ng'agamba nti olire bamukubidde dda akasimu nga baagala ate kuddamu kuteesa. Trump. Naye bo nabali balina we basibidde era bye baagala bagamba byebyo. Teri kukyusa. US naye gamba njagala bino nti bonna tekuli yakkiriza kyamuneerera ekimu yadde ne zero yaakyo.